Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba tuli ku London Quality UG olunaku olwaleero wano ku Kamukamu Plaza era nga bwolaba edduuka lijjudde electronics omulungi. Bano be balina electronics ow'omulembe. Olina Airbnb ozimbye oyagala kuyingizaamu ebintu eby'omulembe byonna ogenda bisanga mu dduuka lino. Balina chimney ennungi ez'omu biyungu, balina rice cookers, balina paasi, balina ebyuma ebyoza engoye, balina zineno zi gas cookers ate nga zikozesa gas n'amasannyalaze. Balina ebintu bingi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero mbikuletedde obeere ng'obirabako ate ojje owagire. Bali located wano ku Kamukamu Plaza shop LG1 ate nga balina ne parking yaabwe ennungi nnyo togenda kubonaabona ng'ozze mu kibuga. Ne bw'ogamba nti oyagala delivery bajja gikolera. Tulina Hajati ono olunaku olwaleero. Assalamu alaikum. Njagala beere nga tulambuzaamuko ku bintu eby'enjawulo bye balina. Hajati oli otya? Mpoza kubatulaba. Museya mutano mwena abatulaba. Yeffe ba London Quality UG tuli located wano Kamukamu Plaza shop LG1. Okay. Bintu ki eby'enjawulo bye mulina? Ndowooza tutandike ne bino eby'omufumbiro. Enochi pressure cooker. This is nice. Wow. Eno rice cooker then eno pressure cooker. Eno pressure cooker, eno rice cooker. Efumba ddala ebintu bingi. Ennyama, buli kimu kyonna kyonna. What is this? It is unique. Era bino bipya twakabiyingiza. Eno Milano, kano ka gas hob. Okay. Kino kye kibiriiti kyako. Wow. Era kakozesa gaasi eka. Tekakalubiriza kubeera ng'olongoosa kuba bunene obuli movable. Osobola buyimusa n'olongoosa. That's nice. Then chimney. Tulinawo ne kanino ka induction cooker. Ko kamasannyalaze gokka. Kanino tekakozesa gaasi. Naye lwakuba kasosola mu masepiki. Zino sepiki zaffe eza bulijjo tekasobola zisensinga. Kakola non-stick plates zokka. Then tulinawo ne chimneys. In case ng'oleeyo naye nga tumanyi mugaso gwa chimney ki. Chimneys neeno zikuyambako okubeera nga zisika ebikyafu byonna ogw'omukka ng'oli mu kufumba n'otaddugaza bisenge bya mu nnyumba. Katulinawo eno Milano yakafuluma mpya. Era nga ye erina options bbiri. Osobola okuba ekisenge mu nnyumba oba si kyo n'okozesa carbon filters. Ebintu byammwe bya mulembe bannange. Birungi nnyo ddala eno e carbon filter yayo. Era ng'esobola okulastinga omwaka mulamba bulungi. Eri glasting nga bw'ogiraba era wanene w'ogiteerako. Wano w'oteerako faani. Wano n'oyongeza. Then wanene n'oyongereza ddala. This is as well Milano. Eno yo ya 90 by 60. Eno yo nga bw'ogiraba ya 60 by 60. Era eno nayo nnungi nnyo ddala. Then tulinawo n'ebyo ebika ebirala. Blue frame, wall. Then tulinawo n'endala. Yo ya commercial. Eri banene abantu abakola mu restaurants biki. Kuba kati baba tebagenda kukozesa carbon filters. Baba beetaaga ekintu nga kyamaanyi. Era tulinawo eri European range hood yebegenda. No yebegenda okigattawo. Yonna nga bw'ogiraba chimney. Era ng'erina options bbiri. I love this. Erina options bbiri. Osobola okukozesa sensor oba si kyo n'okozesa touch. Erina ettaala ddungi nnyo. Likusobozesa okubeera ng'olaba kyonna ky'oyagala. Era nga eyo ye gundi yayo. Wow, bana eno eri very good. That's very good and unique. Eno egenda zinene okuuka ennene eza 90 by 60. Sensor yayo eri very sensitive. Neddayo bulungi.
kati eno yo okuba ku kisenge ekituli yeetagisa okubeera ng'omuntu akuba ekisenge okay, that's nice. Tuli ku London Electronics UG wano Kamukamu Plaza. Dine Hadijah yagezaako okutulaga biki bye balina mu dduuka lino. Edduuka lino lya mulembe nnyo. Sirabanga ku bintu bya mulembe nga byendabye mu dduuka lino. Naddala chimneys zaabwe zino, gas cookers, washing machines zaabwe nnungi nnyo nga bw'obulira. So Hadijah, tulageeko ku gas cookers zino. Abantu tebazitegeera bulungi. Banaye omuntu ng'onoonya gas. Wano we wali ekituufu jangu obeere nga weewangulira gaasi zino. Oba tusookere ku eno? Tusookere ku eno? Okay. Eno eri etya? Eno kuuka ya 60 by 60. Wow. Erina 5 years security, 2 years warranty, 2 years guarantee and then 3 years warranty. Wow. Erina kano kagumu ddala. Nkalabi. Ekyenjawulo ekigiriko eno kuuka ekekkereza gaasi. Teyina wano kituli. Ekituli kyayo si kinene. Neetaka gaasi katono. Then erina ne ka gas safety pin kati. Kyobola nti ngula gaasi nemala naye emyezi nga 6 nga nkyalina oyo gaasi. 15 kgs. Eno gas safety pin weekuyambira nti gaasi afunye obuzibu yejjako yokka. Eno gaasi bw'afuna obuzibu yejjako yokka. Eno gaasi bw'efuna obuzibu yejjako yokka. Era erina ne ka design kalungi nnyo ddala nga bw'okalaba. Batonzibwako bulungi. Erina ne oven. Electric oven. Mulimu n'akookya ennyama. Guys, mujje mwokye ennyama. Then aba baking abakola ki? Erina faani munda. Emuyambako okubeera ng'esatulating. It is very nice. Ebyo byonna ogenda bisanga wano ku London Electronics UG. Tukyakutwalira ddala mu bintu ebiri mu dduuka lino. Balina ebintu eby'omulembe. Bw'obeera ng'otandika butandisa enjuyo, enju yeetaagamu ebintu ebipya. Tonoonya waawo ogenda bigula, ogenda kujja wano Kamukamu Plaza tubeere nga tuguza ebintu bino. Kale, kati bw'ontwalako wano eno ku kuka eno eno ekozesa amasannyalaze, ekozesa ne gas. Erina 3 gas, 1 electric. Era naye erina electric oven. Erina n'akookya ennyama. Kituufu. And this? Naye era kyekimu n'eno. Even this one. Naye era in case ng'ozze oba ng'oyagala gaasi ekaeko amasannyalaze gokka nazo era tubeera nazo. Mu brandi zonna. Mu brandi yonna gy'oyagala bugambi nti nze bampe brandi eno. Tuba tugikuwa. Okay. Fridges zammwe ennungi nnyo nzirabye. Eno ndaba yanzigi 4, eno yanzigi 2, eno yanzigi 2 naye eriko ne ka dispenser akagira amazzi. Kati eno ekola etya Hadijah? Eri 4 doors. Okay. Wow, it's amazing. Eno yona freezer. Eno freezer yonna era wansinga bw'ogiraba. This is just cool for the family. Eno waggulu yonna fridge. Wow, muno muno oteekamu obutungulu, kinyanya, buli kyoyagala muno kigendamu my dear. Wow, nga storage yayo nnene nnyo nga bw'ogiraba. Storage yayo nnene nzibu Hadijah. This is nice. Eno bagiyisa ni Hisense. Ina warranty emyaka 10. Banayaja tinga mugabude bugabuze ebintu mutuwamu. Wow, this is nice. Naye ina 10 year warranty. Nga kikambwe. Eno double door, right? Double door. Wow. Eno ye freezer yayo, then eno ye fridge. Wow, this is amazing. Kaneno ke katono. Kano ke wetaaga ng'oli single father owa mwana omu. Oba si kyo banene ababuteeka mu bisenge. Ababuteeka mu bisenge. Eno eri double door, eriko ne dispenser. Okay. Byonna byonna ebirungi banaye ogenda bisanga wano ku London UG, ku London Quality UG, Kamukamu Plaza level LG1. Duka misindo gye weewangulira ebintu bino biri waneno birungi nnyo ate nga biyitirivu nnyo. Screens zaabwe ennungi nnyo za screen ogiraba. It's a smart TV. Ennaku zino ebintu byakyukamu. Okonectinga n'essimu yo obeera oli waneno ku TikTok ngeno oli mu kulabira kuno ku TV ku TikTok. Okitegeera ekintu ekyo ogenda kugisanga waneno ku London Quality UG wokka Kamukamu Plaza. Mujje mugule ebintu.
abagala ombimba sound systems JBL kano yeah ka JBL kano yeah era nga ina sound nungi nnyo ddala. This is amazing. I love it. Eno mujimpe je mbangenda nayo mbangula. So this is wireless, right? Yeah. Neri wireless so connecting ku simyo. Eno sound by ino waneno ya JBL yeriko abamanyi JBL wenjogera ku JBL so tegera kyentegeeza gubeera mbimba super. Yeah. Ate still. Yeah. Kuli kujirako wire. Kati in case ngoyagala sound eve mu TV then eberenge playing era mneno mu sound bayo kujirako wire ne remote. Kati this wireless connects to the phone. Yeah. Bannange no mujimpe njitwale. Tuli ku London Electronics UG onako ralero wano ku Kamukamu Plaza ababaddeko ku dduuka lino mmanyi muli enyumirizaamu nnyo nange bampisa onako ralero Hajati ono nzijemba kyalireko balina ebintu ebyomulembe balina ebyuma ebyozengoye bannange njogere kindeke ki ate nga balina offer bw'oba oyingira ennyumba nga mpya bano bangenda kukyala mu mikolo wasenga ngenda kukyala ewa taata balina ebintu ebyomulembe ate nga bakuwa discount kuba ekisooka oba ogenda kugula ebintu bingi kati balinawo package bayinza okugamba nti tukuwa washing machine ne tukuwa TV ne tukuwa kino ku discount rate jangu beera nga weebuuza n'okwebuuza bakukkiriza jangu weebuuzeeko delivery zonna bazikola bulambalamba abaami babaleetedde kadeena akasala ebirevu ennaku zino ebintu byakyukamu tebakyakola ki temukyagenda mu saaluuni abakyala tebakyabakkiriza genda mu saaluuni kuba emugenda eyo babawa masaji atategeerekeka kati aba London Quality UG onako lwaleero bakuleetedde kano ka machine kali super nice inti obeera waka omukyala we asobola okushevinga mu ngeri yonna gy'abeera akoze eki gy'abeera ayagadde omwana ow'obuwala abaana abasiraamu mukimanyi nti tetukyabonaabona na saaluuni bino bye wamalanga okunaaba enviiri n'odduka ku kasaaluuni k'okukyala abaana ab'obuwala tetukyabikola ebyo ogulayo kadraya nga kano ne kabeera mu njuyo okajja wano ku London Quality UG oba okoze kyamaanyi nnyo kuba brands zaabwe ennungi nnyo bannaye ndeke kinjogere kyolunaku olwaleero gwe enonga eri very heavy bulungi it's a blender, yeah? Yeah, wow. Bannange, this blender looks amazing. Era eri very original. Ezitowa bulungi. Tajiraba buzito. Nadi jangu omukolere ka juice ng'oyita ku brand eno ate ogenda kugigula mu London Quality Electronics. Era tulinawo brands nyingi nnyo nga wemuziraba waggulya. Philips, Jipazi, bannange tulinawo nezijuices zonna. That's nice. Come and we make memories with this flat iron. Abasoma nange mumanyi nti zino flat irons bazadde baffe ze batugololerangamu ogenda ku ssomero. You can make your memories from here. Wano bakayina ate nga kali original. Muve ku Philips ezo ze mulabye eyo. Eno eya London Quality. It is a super original Philips. Jangu oje wangulire. Bana esikera kubanga nsukawo onako lwaleero yenze Hadijah Kigozi nga bulijjo nze ntambulako mu bantu olwaleero ndi wano ku Kamukamu Plaza era nga nzize ku level LG onako lwaleero London Quality Electronics mbere nga mbaweereza mulabe ku bintu ebyomulembe mulise ku maaso bw'omala okuliisa ate ojja kujjukira nti nina okugenda nkole ki nkigule brands zonna weeziri Hisense, Philips, Jipazi, LG, Samsung, buli kimu Samsung buli kyoyagala bakinaani no ku London UG Hajati babuulira abantu endagiriro. London Quality UG bagisangawa? Tusangibwa wano Kamukamu Plaza. Yeah, shop number LG1. Okay. Bw'otuukawo ku entrance yaffe jasookirira bukkirizi maddala ojja bootula. Abalina emmotoka mulina parking? Yeah, tulina parking era in case ng'oli mu kujja osobola tukubira essimu ne tukulagirirawo oba olina. Deliveries muzikola? Yeah. Okay. Toddamu kubonaabona oba oli ggulu oba oli Masindi kuba essimu ogambe nti hello aba London Quality UG njagala bintu mubindeetere ewaffe bajja kuba babikutusako bulambalamba muzikirize mbasibula olunaku olwaleero yenze Hadijah Kigozi mbeerawo okuweereza bannaye mwe bali kunsupportinga mwe bali kunjagala mwe bali kundaba nange mbalaba nga mundaba naye mpolampola nja kubeera mbaweereza mpolampola bw'oba oli mupya yiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otoyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum.